Babuulira ebisingawo. Amannya gange bampita Zulaika Ikra nga nkolera awo Kafumbe Mukasa Road edduuka lya maama wange era atunda amasimu. Olunaku olwaleero nziza okukubira omulanga gwange gavumenti eyambe ffe abali mu bizinesi y'amasimu lwa nsonga tulina ebisoomozebwa naye ate tetuyambiddwa. Bizinesi yaffe n'ey'amasimu tulaba nti waliwo brands ezirudde mu katale nga zitunda amasimu naye zizibiikiriza zino brand ezakajja lwa nsonga tulina abasuubuzi baffe abajja ne batugulako amasimu. Kati zino brand weziraba nti waliwo brand eyaze katale empya etunda amasimu balina engeri gye batangira baneeno abantu ne babagamba eyo temugendayo fe abatunda ebirungi netukomekerera batutte ebintu byaffe babitutte ate nga ne bakasitoma abatini betulina tetusobodde kola tebasobodde tugulako. Tusaba gavumenti etuyambe esse ku muwendo gw'amasimu guno eno tusobole naffe nti kano akatale tukamalamu ki ebbanga. N'ekirala tulaba nti mawanga ag'ebweru oba Kenya like prices z'amasimu zino ziri ate low cost ng'ate waneeno mu Uganda ezaffe ziri nnyo waggulu. Brand red ezasookawo zivugana ne zineeno empya ezakajja. So tusaba gavumenti kino ekintu ekiyingiremu naffe tusobole okuba nga tubaako kye twekolera. Gavumenti eveeyo tulabe ng'ensonga eyo egijjawo olw'ensonga nti batuteekamu nnyo ate ne batunyigiriza ekitegeera batunyigiriza tuteekamu nnyo ate n'akatono ke tufuna ekisooka baagala ate bakatuggyeko kitegeera. Kati mu nsonga eyo tusaba gavumenti etuyambe etekewo amateeka agasobola okutuyamba nga tusobola owangalira mulimu gwaffe. Oba temusasula misolo bulungi? Emisolo tugisasula bulungi naddala tusasula okutandika okuva ku kisaawe kitegeera. Ebintu byaffe esooka babikwata kitegeera ne babikwata amasimu gaba nga pieces 2 zonna osobola zifiirwa n'otafunako wadde neegi neemu. Osobola okusasula essimu nga wazisasula eyi ne zituuka leero n'ozifuna mwezi ogujja mwanya mwaka ogujja mu Novemba essimu ne zimalayo netuuka n'ozikima nga ziriko damage abasinga nga bazitwala kitegeera. Atutte gyatutte oyinza ogatuleetera bo ffe tetwajja mulimu guno kunyigirizibwa kuba tusasula omusolo tuba buli kimu kye baagala nera netusigala nga batukyuma kitegeera. Kati ffe kyetusaba gavumenti eteekewo amateeka agasobola okukwata abantu ngaabo tulabe nga mulimu gwaffe tugufunamu kuba tuteekamu kitegeera. Mbadde nkyagamba nti waliyo kampuni esobola okujja kitegeera ng'essimu egitadde ku mitwalo oba 5 kitegeera. Kampuni eyo nga yeefuula mbu erimu ebiti 2 kitegeera ng'eryemu naye nga yeefuula mbu erimu ebiti 2 kitegeera ng'erimu essimu esobola gitunda emitwalo 3 endala negyetambu ya bbeeyi nnyo ate ng'era kika kyekimu ng'eraga mbu biri bika 2 naye ng'era kisigala kika kyekimu kitegeera. Kati ate kati eyo kampuni esobola okulemesa ate zino endala ezijja ate nga ffe tuba twagala ate kampuni endala zijje tulabe nga ffenna tutunda nga tufuna kyenkani kitegeera. Ne bazibikira nga balaga nti kampuni eryemu naye nga ziri ezi ate nga kampuni yesigala yemu kitegeera. Obuzibu soke tukasolinga gavumenti tevaayo ki kyemuzaako mmwe ng'abatunzi b'amasimu? Ekisigadde bigana kwekalakaasa tubumbe palamenti tutuse ensonga yaffe eri ensi kuba guno omulimu gwaffe tuteekamu nnyo ate tufuna kitono. Lwaki obatondeka oba essimu ngitunze price so oba price kinange nemba nga nsobola okutambuza obulamu bwange. So tusaba gavumenti etuyambe kuba naffe tuli bannansi tetugenda kuzika ebiyingiremu. Amanya bakuta Magara Patrick tunda amasimu Kampala Road. Okusinziira ku muganda wange omukyangagedde amasimu we facing a lot of challenges naddala ku dealers b'amasimu oba the big names abatuwa the contracts nti ogenda muganda wange akyayogedde nti ogenda n'okola ogenda n'oinvestinga n'essente zo
n'osasula rent, n'osuubula product, tugeze let me say like Tecno, Itel. So these guys bajja ne bakuwa dealership nti ne bakubrandinga edduuka, ne bakuwa emmeeza zaabwe, muba neeteeseganya mwengamwe. Naye ate if at all we abatunda nti tugenda ne tusoma market eno tumanya product ezze mu katale that is relatively cheaper, twagala tukikole ki tukiteekemu ssente. Naye these big companies bo kasita bakola mukoze ekintu ekyo nga bajja nga bakansolinga dealership yaabwe nga batwala emmeeza zaabwe ng'ebipande babijjako bakuteekako emisosososo nti n'oyagala okuddamu okukola bizinesi nabo bakuwa ku bbeeyi ate yawa ekitegeera ekitali kyabo kikanya. So those I think oba gavumenti gye batukaabirira ejje tuyambeko ku bantu nga bano. We invest in a lot of money okuba nti naffe twebeezawo ng'abavubuka. Abamu ku ffe tugenda ne twewolako ne mu bazadde baffe, tulina n'ebibiina bye twewolamu ssente, tulina ne maloni mu bbanka n'ogamba munaye ngeme obutabeera ku bbala tandike kwagala kukola bintu bya mbyondo, batandike kubba abantu, tandike kukuba migere bantu. N'ensalawo nze ng'omuvubuka neetekemu akasente so that ntandikawo kiba kigenda okukulira famire yange emmere. Naye ate abatusooka mu bizinesi ate ne bajja ate bo batunyigiriza ffe abavubuka nti ogenda okwagala okweyimirizaawo n'ofeesinga ebintu bingi nnyo n'otoba omuteekamu ssente nyingi nnyo, ezimu zifudde tezivuddeeyo, kati n'ogenda n'otandika okuwulira bino nti ate ndi akugyeko ebipande kiwandibadde